Kyekiriyo waliwo omuvubuka bamuyita Fred agamba nti ayagala tumukubireko atunnyonnyole mu nsonga ze tumanye Fred agamba ki. Tuyingidde omutabbizi ozibu bwange nina omuwala bamuyita Ana mwagala nnyo nga bw'okiwulira. Okay. Omuwala simutegeera naye kati mwenga mujjo kati mbadde nsaba omukubirire omutabbirire mukutabbirire omuntabbirire yigiragira ddene simutegeera. Bamuyita ani? Bamuyita Ana mumo omaliriza maze ebbanga ki ng'omukwana aganye banga dde ndigenderedde n'olemwa era simutegeera ko gwe kwoyite wano omusobola kigonzamu nentegeera kikimutu kikwendiko. Okay. Bwakkiriza omumpeera akayimba kana akamumaza awayitudde akamayiko Jackson wangi bwabakkiriza mbadde nsaba omumpeera akayimba kana akamaza awayo tudde akamayiko Jackson kaliwa kaluna akamayiko kanyimbiremu ano maza awayo tudde ale Fred akakayimba sika Michael Jackson tata kakati okay naye tetusobola ate muweereza ate ako kaaba maama ssebo kawaana bamaama kaaba Mayhood bakayita mada kale tetuweereza na buyimba mu sheno katumukubire tovaako omukwano gukutta omukono gonzita. Hello. Ana. Wanji sebo. Jebaleko. Kale sebo naye jebaleko. Kale nyongerako ku ddoboozi nno. Ompulira. Nkuwulira sebo. Kakati bampita kadima na mayanja akaboggoza tukubidde okuva ku Beat FM wano. Yes sebo. Nga tukakati nga kyetwetaaga. Yes sebo. Omwami gwe bayita Fred omumanyi. Fred. Wanji? Fred ki? Fred atukubidde n'atugamba nti ye Fred. Fred? Nga simutegeera. Gwe tolinayo Fred gw'omanyi. Oba omuzimbi. Fred taata oli muzimbi? Kale kwali naye omanyi ku layini. Yagambye Fred omuzimbi kakati Fred atutumye. Bannaye twogereko naawe ng'omukwano gwalina gy'oli musufu gumutta. Gumbalagala okufaako obufinaga nti kayite ku Beat akkube kye bayise surprise. Kakati Fred n'atugamba nti omaze ebbanga nga ggambanga naye ogaana. Kakati nga bambi yandyagadde okulaga omukwano gwe. Okimanye nti akwagala Ana. Ko ye katale waayite ku radio. Ana abakazi tebakyalabika. Muntu waba ofunye omukazi olina kumunyweza. Nga bwagamba. Nza ngaye tugambi. No, Fred. Wanji? Nali namuga Fred. Nali namugaana. Wali wamugaana akitugambye. Aluga nti omutambuze naye nga kye kigganya omusajja nga avudde onagamba nti akwagala. Ebiba bingi. Okay. Abamu tebaagala bakazi balina abaana. Olinayo omwana? Fred? Nina abaana. Fred? Omukyala wuuyo sooka mwogere aganye nti alinayo omwana. Omwana omumanyi. Omwana omumanyi. Onaamwagala n'omwana. Omwana mumanyi. Kale mwogerezeganye. Omwana omwagala ye, omwana omukazi omwagala omwana toli buzibu. Siganye Fred naye siina mwana omu yekka. Omwana omu. Nedda siina mwana omu. Domeka. Nze nina abaana 5. Abaana 5? Okuggyako nga Matino munaye obuvunaanyizibwa onaabweti. Abaana bona bali 5? 5. Abana bali wa jjajja waabwe mu kyalo. Omu yoyo gw'omanyi gw'embeera naye. Wanji? Nedda munaye n'abaana era mu kyalo maama abadde abanga obyangaŋŋama kino batwale.
kati era nange mbadde mu ntegeka nga njagala kubajjayo mbeere nabo okuggyako nga tukimayoko nga basatu omu asigale ne maama kati ffe tubeere na baneeno awo nze tulina buzibu omuntu olugenda okukola ye Fred wangi Fred wangi omuntu olugenda okukola ekyeki kaakati amanye nange ne badde jjajja era gyebalinyogererako kati kanzemu kubira kuli nabye entuufu gitugenda toddemu twogere Fred tumuwa akayimba kayimba kimaza hawaayu wangi Fred hello Anna wangi kwoli kwende atadduse Fred avuddeko asiruwala nyini beerijjalijja ku bye batasobola obulamu sisigaza evubuka lino wangi alo kadima sebo bandita masembe jungo wano makalika Fred olulidde abaana abataano nawuliranga omutima gumu gutendatuuka muli nkutulira ku biiti kuno wangi kadima wangi ono kyokisiteeka nga titimu flash yewanika ku byataso muve ku basajja abasajja ffenna tuli bayaayi wangi kadima ono saude matuga tebaggwa dange kadima yep butere bwogane medi enzalwa eyebugonya bugere nga ndi wano mukatale ekireka naleese kali kakirabe berija kusobola tubola ono medi enzalwa eyebugonya berija wangi kadima nji kale tuweereza kale ono Sempala Nicholas ebusiika nenze ndabo oyo omukyalo oyo alimbye bulimbi Fred talina baana bataano Fred ye ayidde wangi kadima we bale kuweereza kale birungi Hanifa Powers zana timu fetu dda ye Hanifa kadima banne abasajja bayaye wawulidde enkuyanja y'abaana enkuyanja asajja bannange wangi webale kuweereza ssebo kale boss olina ebirego okubana ku mwenda omusajja bakamutudde naga nti panga nnyo ku byagasobola naye omukazi abadde amulimba alabika tamwagala nkale webale nnyo munaffe wangi muzukulu nji webale kuweereza kale ono mutegedde yoserufusa Ivan yeserufusa omanyi muzukulu oli otya eyo gye ndi munange oli otya alabikako ye ndabeko Fred abadde angasoka okusabula naye ng'addukawo bisimbi simbwa Godfrey bali okubanga owuliriza wangi ewukoza nji nze gavana Tofa oli kiroli bukawempe kati mpozi gye wadda wangiragira musima nadda mu kibuga esito namuyingira munnange sirise taata oddangamu kakati wana muwala yagadde amumala akakya naye nga ababana tabalina badde ayagala alabe obutiitiizi bw'omusajja oba n'amalako naye nga omusajja abeeremu naye nkale webale gye munaffe webali eddala Better FM kadima nji bali kuweereza kale omuzimbye nakaseke muzimbi munnange oyo abadde mutuufu ati gwesaba akasomero kalamba kale abadde akwana wakinga amanyi nti kasomero lwaleero mukwano tuba tukomyawo tetusobola kusukkako wano abantu mbawulidde balina kye bayita omukwano naye omukwano kasagugwamu obuwakati lwate mulema ebiseera ebisinga tubagaba tusobola kubanga tusukkako nze abdul tebukoza kadima nze namayanja Priscilla nkomawo n'ekibumba countdown tubagamba nti musule bulungi